Ku nsonga y'abanyinaffe abali mu nsi z'ebweru eyo naddala abali Saudi Arabia balina ekirala ekizibu kye basanga ekizibu ky'okwesiga abantu. Kati omuntu ali mu nsi ezo yeesigaani naddala mu bintu bino ebyensimbi kubanga tulabye ku cases nyingi omuntu nga badde aweereza muganda we ssente agenda okudda nga muganda we yazirya. Naweereza omuntu nabako omuntu gwaweereza ensimbi amugulira ettaka agenda okudda nga teyaligula. Okitegeera? Nabako gwabadde aweereza nga ssente amukolera ebintu agenda okutuuka ku kisaawe nga tebamukolera lukwe lwakubeera nga bamutta bo basigaza eki ebintu bino. Kati mu mbeera y'omuntu ali ku kyeyo kankozesa ekigambo bannyinaffe bakadaama ng'akola ensimbi ye ng'ayagala okwekulaakulanya mu Uganda, ensimbi ze ayinza zikuuma ate nga ziri safe. Okay, all right. Baganda baffe abatulaba essaawa zino mwenna abali ku channel mu kaseera kano tubaaniriza ku channel yange eno eya Mutebi Farouk. Mpozi obutabalwisaayo olunaku olwayo twagala kwogera ku bantu abali mu biti ebyenjawulo naye okusingira ddala mu kiti eky'okutambula ne bava mu nsi yaabwe ne bagenda mu nsi endala. Oyagala okugenda ebweru, oyagala kugenda mu Saudi Arabia oba Dubai oba mu nsi endala zonna ezeetoolodde okugenda okubeerako kyoyiiya mu bulamu ng'oyiyiza abantu bo. Mukulu Jamada, musanyusa okukola basewo. Nina abantu bange bangi nnyo mikwano gyange emabegako eyo nayogeranga ku nsonga ez'enjawulo kati nabye nga bantuukirira bangi nnyo mu inbox nti tebyedda wali kuteranga okwogera ku nsonga ezitukwatako ensonga ezituluma ku channel yeno naye ennaku zo tokyakola ki tokyakikola naye kati nange neŋŋamba nti anja kufunangayo obudde mbengako ate byetumenyaamenya kakati sebo olunaku olwaleero ntandise naawe era mu kutandika naawe ng'omulamu omukulu ogwaleero gwe njagala tumenyeemenye. Olowooza lwaki omuntu ava mu Uganda n'aleka abantu be n'aleka famire ye n'aleka abaana baazadde n'aleka mikwano gye n'aleka ensi ye ennungi eneefaanako bweti n'asalawo n'agenda ku ddungu okubeera ng'akola n'asalawo n'agenda mu nnyumba y'Omuwarabu n'agamba nti kati nze kanve mu ggwanga lyange ngendewo Omuwarabu abeere nga nfuga mbeere nga okimanyi nti abantu abava mu Uganda muno ne bagenda mu nsi z'Abawarabu eyo abamu baali tebakola nkona bwa usigaalo era nga tebasuubira na kusuubira tebali bukola era nga mu bulamu bwabwe nga talowooza nga kona kulowooza nti ndigende ndikola bwa usigaalo naye kati gwe muli olowooza lwaki omuntu embeera emutuusa ku ekyo n'agamba nti kandekewo omwana wange kabe muwere kandekewo omwami wange wadde mwagala nnyo ngende njiye. Kakati neyanza nnyo ssebo omulamu guno nze nyinza oguyita nti ekitangaazo tuyinza okutangaaza omulamu baguyita ekitangaazo ky'olwaleero twagala kutangaaza lwaki abantu bava mu nsi yabwe nga bw'onyonyodde. Waliwo factors nyingi oba ensonga nyingi. Ensonga esookera ddala nti ebbula ly'emirimu n'obwavu ly'emirimu n'obwavu nti ebbula ly'emirimu lizaala obwavu. Kati omuntu bw'anoonya omulimu ne gumubula bw'amala okubeerawo nga takola ekiddirira ekiddako kwavuwala. Kati embeera bw'obeera ng'oli mu mbeera ya bwavu tosobola kwesalirawo, omwavu teyeesalirawo. Obwavu bumuluma n'anyonya ekyokola takiraba, abaana balina okusoma, alina okujjanjaba abaana, alina okupangisa ennyumba, balina okulya, okiraba. Kati bwe bimuyitirirako atuuka okusala n'agamba ekyo n'ekiba kizze nja kikola. Kati awunzika afunye kukola ki kugenda ku kyeyo. So ensonga esooka etwala bannyinaffe ne baganda baffe ku kyeyo bbula lya mirimu n'obwavu. Ekyo kyekisooka. Ensonga ey'okubiri kuba kwetamwa. Abantu baba n'ebizibu bingi ng'ali bulungi naye nga talina mirembe. Ekyokulabirako mwami na mukyala balina maka gaabwe. Omwami nga mwenzi abula nakwenda n'okumbwa nga mwenzi kasigo naye bwe kiba kidomola n'okyambaza sikaati amala kibikula naga obwedda kidomola. Kati omukyala n'amanya nti omwami wange mwenzi n'akola kyonna ekisooka okulaba nti omwami ono ava ku bwenzi nga takola kitabuvaako. Kati
atuuka ekiseera ng'akoze buli kimu omwami ave ku bwenzi nga kikoze eki kiganye kati nalole nga yeetamiddwa n'agamba omusajja ono mukole ki mukole ki okulaga nti kyakola kinnuma era abo batera kugenda ku kyeyi nga musajja tategedde na kutegeera agenda nafuna passport nakola buli kimu ng'omusajja tamanyi waliwo n'abagenda nga abaami tebategedde nga tibamanyi ogenda kujja kuva ku mulimu okutuuka kati omulaba ogenda okuba ku simu teriiko wayita nga omwezi oba ebbanga lyonna nagamba nze nagenda nalinnya kati abagenze sikuba nti ayagala wabula nga yeetamiddwa kati ate era waliwo n'embeera endala mu bulamu buno mulimu ebintu ebituchallenginga ng'abantu kati mubeera mu maka gammwe mugatandise abantu bavuwala abamu bavuwala bwavuwazi nga amaka gaali malungi nga balina ssente naye zijja nzigenda nga zikola ki zikendeerawo kanjogere ku muntu nga babadde mu bufumbo bwabwe wamu mukwano gwabwe okubeera awamu naye nga bastruggolinga mwami n'omukyala nga bastruggolinga bazaddewo omwana waabwe omwawo babiri kati omukazi oluusi n'atunulira omwana we nga tagenze ku ssomero nga balala bakola ki bagenda naye nga n'omusajja wamulaba agezaako kyasobola bikoze eki biganye kati ate agenda okulaba ng'oluusi waliwo abagenzi okukola omulimu gwe bayita ogw'abakadaama ate nga bakulaakulanye abamu nga balina mikwano gye abalaba ku ssimu kuno ku tiktok oba ku mikutu egy'enjawulo kati nekimusikiriza ate agenda okuwulira nga bagamba nti twetaaga abakyala bwe bati twetaaga abawala bwe bati okubatwala e Saudi Arabia okukola wetaaga passport yokka ekiseera kyatuka nebagatandikagamba nti ate wetaaga kintu kyonna bwejangu nga bwokola passport na buli kimu tugenda kukola ki tugenda kikukolera kati n'otunulira abaana bo n'ogamba abaana bange bano balemiddwa n'okusoma lwaki sigenda ne mbatobera n'akwata ekkubo n'asituka n'agenda kugamba factors nyingi era eyo olaba nti kigenze mu kiri ky'obwavu nti tetusobola bulungi ate obuvunaanyizibwa weebuli obuvunaanyizibwa bubasuseeko nagamba no kange nenkole ki ate era ekimu ngera bwewakireese nti omuntu oluusi omukwano gugaana bali mu relationship musajja mwenzi basi bayomba kati ng'ovudde ne ku kyobwenzi waliwo oli nga yafuna omusajja we naye ng'omuvubuka mukuba nga mutulugunya musibya ku miggo nga mukazi wattu agumidde ebizibu by'omu nnyumba nga bwebimanyi oluusi emmere eganye oluusi mulidde kyemutandiridde ate nga kwagasse n'okubeera nga amukuba amuvuma amusuza ku tibuukye ate amububira ati kyekiro ekivaako kukola okugoba ku bintu bino mukyama ensi emutamye kubanga kati embeera musajja gyamutuusaako emwetamya buli kimu nawulira nga ensi emutamye lwakisi kubanga bamu batuuka ne kuseera ekyokwagala okwetta nagamba oba nette okiraba kati mukama namulabikira gamba tuwetta kati nasawo nagamba kanve mu Uganda nkole ki okiraba oyogedde ekyo ate olina kyonzijukizza waliwo omukyala sijjukira amannya ge ennaku zino ali ku tiktok bwe nalaba story ye ng'ajogera ne mwami ya SD4 yagimunyumiza netandika omugoberera mpola mpola omukyala b'emityana eyo yakwata ekkubo n'agendera mu mbeera eyifaanako bwetyo n'agenda e Saudi Arabia okukola ki okweyiiya mu kiyumba bw'agenda eyo okweyiiya omwami oyo yali teyasiima kutambula kwa mukyalo ono era omwami yanyiiga nnyo ng'afuuyira akagala omukyala asobole okubeera ng'akola ki ng'akomawo wabula omwami aba ali awo engeri omukyala gyalabanga embeera yali eyabanyiganga ewaka aba ali awo ng'omukyala ndoozi afunye omusala gwe ogwasooka ng'atandika omutetenkaniza ati kakati kyetuba tukola nze mbadde nteesa wandiguzeeyo akabooda engeri emirimu gyogiganye wandiguzeeyo akabooda tuwagatte ku yinkamu eyingirebwa ewaka kati omukyala n'agenda n'abeera nga akola ebintu ebyenjawulo ebyasikirizanga omwami okubeera nga ate kati awulira nti omukyala gyagenda wavaayo akantu era nga wali okke naye emboozi eno njagiyisa mu bumpi nti kubanga abantu baagiraba ekiseera kyatuka omukyala n'akomawo bw'akomawo wano yabako sente ze zeyadda nazo abaali baguze booda emu ne bagula booda eyokubiri okitegeera omukyala n'ateekawoko ne walundira enkoko era nga zitandika okukola ki okubeera nga zivaamu akasente wabula mu nnyumba omukyala yalinamuko sente ezamu oba zaali miliyoni meka oba mukaaga oba 7 kati ndo oba omwami yali bannange oba omwami yali azeetaaga ng'okimanyi nti omwami oyo mu mboozi eyo nga bwe yatambula yagulirira abantu abatemu batta omukyala
ajje atwale sente ziri eh mbu omukyala babavudde mu bidongo ebyo baali bagenze omwami yebuzizabuziza abaawukanyeeko gye baali bagenze eyo okukyakala zino zisho zaffe zitera obbakolerera abantu b'emitiyaana eyo omukyala agenda okudda awaka n'agenda ayiteko okufuyisaako nga omanyi bubeera bweru omwami ali mu nnyumba eyo yefulukuta omukyala afuyise omukyala wayingira toyireti bwati ejjambiya ezaamutemwa n'essaawa zino alina biwundu era nno ekintu ekyo kituuse ku bantu baffe bangi nnyo babasse golowooza omukyala yali atandise okubeera ng'avamu akasente akayamba ewaka akakulaakulanya omwami olowooza kiyinza kubeera nga kyava ku ki omusajja oyo okwagala tokutta omukyala omu kaakati waliwo ensonga nyingi zensuubira nti esooka guba mululu gwa musajja oba omukazi kuba n'abakazi nabo batta kati tutwale nti yena abakikoze omusajja oba mukazi ekisookera gubira ddala ki mululu obuluvu nga yalaba ti kati ezo sente nyingi nnyo era singa azifuna yalaba nga bwankwata milioni zino omusanvu ezaawamu nze obulamu mba maze okiraba kyekisooka omululu obutamatira n'okwagala okwegomba ebintu ebitali bibyo yensonga esooka ensonga ey'okubiri evaako ebintu ebyo ebintu ebyababiri bizibu nnyo abantu abamu bwe bagenda ku kyeyo abakyala oba abaami bw'avaayo ajja yafuna omusajja omulala yafuna omusajja omulala kale n'atuukira wano bw'atuukira wano ng'olodde ono yafuna information nti omukyala ayina ki omwami omulala okiraba kati bino ebekwanira online bamala nafunamu omusajja gwafunye ne basigala nga beekubira amasimu bawoogera kati ono omusajja bwabigwamu n'abifuna kino kitwale kijje kunze omusajja yenna buli lwamanya nti mukazi we ayinayo omusajja omulala katonda bw'atakusaasira ekisobola okujja mu bwongo bwa musajja aba ayagala gamba nti ffenna omukazi tumufiirwe naye katonda akusaasira busaasiri gwe niweefuga nogamba atwawukane bwawukanye tambula kola ki mu bulungi naye ye aba ayagala nti omukazi ono akole ki kubanga bakola effujjo lingi omukazi nga yafunye omusajja omusiguze ayinza okukolako effujjo nakukozesa ensobe kati abamu abatuga mukazi ono abamutema amufumita oba amuwa obuto kyona kyabakozeseza nga kikola lwa buba obusungu obwo obuleeta kati olw'okuba nti omukazi ono yakakoma yenasene kati bwaba tebakitwala nti yabadde atta mukazi wo lwaki lwa ssente naye abamu ekyo abantu byolaba nti babadde buba bwenzi eyo factor nayo weeri naye kati mu nsi eno nze neewonya abantu njagala kuleka bukulu jamaada ebiseera ebisinga botta omuntu muvaamu ebintu bibiri obeera ossa omuntu mukwano gwo ogwo musango obeera ossa omuntu mukwano gwo osse maama w'abaana bo ate bw'omala okumutta tosobola kwekweka kale osobola okikweka naye kimala nekikola ki nekivaayo era abantu bamanya nti gundi olwo nga bakusiba amayisa bakusibye obulamu bwo bwonna olwokuba munnange watta omuntu gwe wali oyagala lwaki omuntu omuleka buli sinatambula n'agenda noyo omuntu gwaba alonze kubanga omukwano guggwawo kati omuntu yenna ow'obulamu oyagala kumanya bwe bakubuuza ku nsi nti muntu ki asinga obulabe mu nsi y'omuntu ayina obusungu omuntu bw'anyiiga omuntu bw'anyiiga asobola okukola ekintu kyonna okumanya omuntu bw'anyiiga asobola okukola ekintu kyonna n'okwetta asobola okwetta omuntu bw'anyiiga asobola okwata emundu nagyetunuzaamu nakuba figa neyekuba esasi n'afa olw'obusungu kati omuntu bwe yettidde ye nga ye kati gwate omuntu omulala kati omuntu bw'anyiiga yakola ekintu kyonna kati ebyo yejusa bwejusa nga liruzira nga bamusibye mayisa nti gwegenda beera bulamu bwo bwonna muki mukomera nalyoka atere naga kale singa omukazi oyo namuleka nagenda n'omusiguza n'empasa omulala okiraba kati obusungu bubi nnyo 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 okujja nga katonda yakusasira nga gwosobola obufuga ku nsonga y'abanyinaffe abali mu nsi z'ebweru eyo naddala abali Saudi Arabia balina ekirala ekizibu kye basanga ekizibu ky'okwesiga abantu kati omuntu ali mu nsi ezo yeesigaani naddala mu bintu bino ebyensimbi kubanga tulabye ku cases nyingi omuntu nga badde aweereza muganda we ssente
agenda okuddanga muganda we yazirya nawereza omuntu nabako omuntu gwawereza ensimbi amugulira ettaka agenda okudda nga teyaligula okitegeera nabako gwabadde awerezanga esente amukolera ebintu agenda okutuka ku kisaawe nga tebamukolera lukwe lwakubeera nga bamutta bo basigaza eki ebintu bino kati mu mbeera y'omuntu ali ku kyeyo kankozesa ekigambo banyinaffe bakadaama ng'akola ensimbi ye ng'ayagala okwekulaakulanya mu Uganda ensimbi ze ayinza zikuuma ate nga ziri seefu era awo tuyinza okukolawo sawuni wetugamba ani yakolimira bakadaama okukaabanga amaziga ga buli lunaku naye nga bagakaaba lwaki lwa ntuuyo zaabwe okiraba ani yakolimira bakadaama okukabanga amaziga ga buli lunaku naye nga bakaaba lwa ntuuyo zaabwe nga tebalina muntu gwe banyaze naye nga bawunzika mu ntuuyo zaabwe bajjamu maziga kati ekimu ku muntu kyasobola okukola okukendeezaako ku bizibu byabwe byalina ebyokuli ebya sente zaabwe kuba nti bazirya bazibba ekisookera ddala kadaama base kadaama talina kwesiga muntu yenna mu nsi okujjako ye yekka kyekisooka ye fakiti esooka kadaama sekadaama tiwesiga omuntu yenna mu nsi okujjako gwe wekka togamba maama kanesige maama oba tata weesige gwe wekka kyekisooka ekyokubiri bwe kiba kisobose nga kadaama anaatera ogenda ku kyeyo yeetaaga okuggulawo akawunti mu banka nga ye yagyeguliddewo nga ye yekka yalina okugjako sente ezo ku akawunti kubanga abamu bagenda ni babagulirawo akawunti kati nampirize nimugulirawo akawunti awereza sente nga nze mutera ku akawunti ze gye nagulawo mu mannya gange naye akawunti ya kadaama oba sekadaama erina kubeera mu mannya ge nga ye yagiguddewo nga ye alina okusobola ensimbi ye bwagiweereza egwa ku lipu kati bwagiweereza baba yina nga asobola okubanga esimu ennaku zino osobola okusindika n'okozesa online banking n'osindika sente zo kuki ku akawunti bekiba tekisoboka ekyo kuba waliwo abatakisobola waliwo abatakisobola okusinziira ku nsi mwali nga bw'oziweereza akafeero jamaada ne zituuka ng'ogamba sente zo ziri 800 ziteeke ku akawunti yange nogimuwa n'ateeka sente ku account banka oluteeka sente ku account bakuwa notification oba receipt n'agikwata n'agikuba ekifaananyi n'agikusindikira nawe kenyini egundi eno esimu yo ng'eri ku account era okufuna message eri nti sente ku account kugenzeko sente bweziti ku nsonga eyo waliwo olinga yagamba nti ayagala dde amaze emyaka gye ebiri oba ena ng'ayagala dde ng'alina ennyumba ye mwayingira magenda okuteeka oluka jikira bwasiteeka ku akawunti kitegeeza bwakoma wate lwalina okugula ettaka lwalina okwezimbira kati ekyo kyetuliko kyetunyonyola nti bakigezezzaako okuva lwe bagenda abasinga kiganye bakaba bukaabi bakoma nga bakaba maziga abatono bo basobodde okimekinga ne bafuna abantu abeesiga ne bakibakolera kati tuli ku nsonga asobola kukola ati esooka tugambe tiyesiga muntu yenna eyokubiri sente ayegulira agende nga already ayinawo akawunti nga yagyeguliddewo nga erimanya azeeterekere zibeere ku akawunti okiraba zino kyokuzimuteerayo kyangu n'amanya nti ono omusajja ataddeyo oba tataddeeyo omwezi ogujjako tazimuweereza aweereza mulala emanya kati otakuzo ekisente tazitaddeeyo ekyokusatu takola myaka 46 nga tazzeeko ku Uganda akuba emyaka egi contract esooka olugwa kube papa sooka ojje ngadde Kampala jako sente ku akawunti oba omuntu yenna gwe waziwa goziweereza osooka oziutilizing anti mukulu jamajala bayo olaba egyo emyaka gyogana takola myaka ena kati waliwo embeera olise efaanako bweti emyaka gye ebiri gye yagenda okukola negiggwako naye kati bwe giggwako oluusi waliwo ababeera ne bakama baabwe nga bakwataganya ennyo era nga mukama we bamuwagala nnyo tebagala akole ki nga bo bennyini bamusaba nti muna renewinga ki contract emyaka emirala emeka ebiri ate naye n'abalamu n'agamba ati bwe nzira e Uganda ngenda kusaasaanya kansoke engoma enkole ki nkolera gino emyaka ebiri naddayo kati kituufu naye omanyi lwaki ngambye emyaka ebiri osooka ojje nti bangi bakoze nakola emyaka 2 nga yawereza sente bamulaga n'ebifaananyi naye nga teri kiri agenda okujja wano ng'emyaka 4 giweddeko oba 6
nafe ntinga nga tewali nekintu eki naye bw'ojjanga myaka ebiri n'ojja no inspecting olabe ebintu byo ddala bulijjo bye bakulaga weebiri bwe bawa kukola loosi okola loosi ntono ya myaka emeka ebiri gyokka nokaaba n'oddayo ng'oyize naye kati wali bw'olwawo ogenda okujja banange nga loosi gyokoze ennene kati ku nsonga eyo eyabanyinaffe abali e Saudi Arabia waliwo ensonga bbiri zenjagala twogereko bwe tumala ozoogerako paati esooka tubeere nga tugikoze eki tugimaliriza ensonga ezo ebbiri ziri bwe ziti omuntu ali ku kyeyo e Saudi Arabia waliwo omuntu eyagenda nga talina muntu gw'ayagala esooka ensonga ya mukwano nga yamufunira online ne batandika okubeera nga bakola ki nga badeetinga tugenda kugyogerako nobaawo ensonga ey'okubiri omuntu ono ali Saudi Arabia ali mu ddungu ali yonna gyali ali Qatar ali Oman ali luddawa yonna gyayinza okubeera nga yava mu Uganda ng'alina abaana be oba omwana we gwe yali yazaala abaana be be yazaala ng'ekyamutwala oluusi kugenda afuna akasente asobole okulabirira abaana be n'okubaweerera naye n'atuuka e Saudi Arabia eyo n'atuuka e Qatar n'atuuka mu nsi z'ebweru eyo n'atandika okuweereza ssente ze ziweerera abaana be zambaze abaana be ziriisa abaana be naye ng'omuntu gwe yalekera abaana ssente ezo tazituusa ku baana ng'omuntu oyo gwe yalekera abaana ye bw'aweereza ensimbi ezirabirira abaana be ng'ono alabiriramu babe okitegeera bw'aweereza ensimbi eziweera onaaweereramu baki babe naye nga gwojjukira oli eyo tomanyi era babeera bakukubira ebifaananyi okulaga nti abaana bali batya babasiiga akazigo ne bambaza bulungi nnyo ne babakuba ekifaananyi vidiyo ne bagikwata ne bakuweereza naye ng'omuntu n'amala akuyamba nakukubira mu mbeera entuufu gye balimu omutima gusobola okubuuka mutandikira awo omuntu agenze ebweru n'abeera ng'alabirira abaana be naye ng'ate sente zawuliriza ez'okulabirira abaana be tezibayamba kati omuntu abaana babawaani kati ekisookera ddala abantu abasobola kale nogamba kaleko kiyinza okuba n'enjawulo abaana alina balekera maama we baba mukazi nga maama we tafanga nga gyali maama we amuzalira ddala teri muntu alirabirira mwana bulungi kusinga maama we amuzaala taliyo addako owokubiri abeera jjajjaawe omukazi naye si bonna naye at least yo wakiriko addako owokusatu abeera tata wa mwana okiraba kati omwana bweba wakumuleka mulekere maama wo mulekere jjajja oba taata we aba jjajja wa mwana naye nga gwabeera maama wo gwali ku kyeyo owokubiri owokusatu abeera ani kale abeera wakubiri kubanga asooka ye maama owokubiri jjajja mukazi owokusatu taata kati newabaawo n'abalala batonotono nga gwe kenyini gwobamanyi nti kojjona animu enjawulo naye nga si bangi kati abo booba tobalina nga maama wo mulabamu mu butuufu nga tasobola labirira baana bo baawo noolaba nga mu butuufu naye baana be tajja balabirira bulungi baawo oba taata w'abaana nga tagenda balabirira abaana bwe baba batuuka okusoma balina kubeera ku ssomero nga lya kisulo mu bisulo nga gyobateeka gyobakuumira noba nga olina enamba za baasa headmaster byonna ng'okolagana nabo ng'osobola kumuntalinga abaana nga bali ku ssomero ekyo ky'abaana ezo steps ezo bw'oziyitamu abaana bo basobola okubeera obulungi kyamaama ne famire nga bwogambye bwewalonze abantu omukyalo oyo bwayinza okuleka abaana okimanyi waliwo omuntu agenda ku ddungu eyo naye nga abantu ba famire ye bonna bamutama nga ye yatamu abantu be yabatamu nga yabatyawa era obiwulira nnyo n'olaba ng'oli abaana be yabalekera omukyala gwatalina ku Luganda ku kitundu mukwano gwe gwe yafunaku omukwano ku kitundu naye nga alina baganda be alina maama alina abazadde naye nga abaana be teyabateeka mu bantu kati kyekiri kyenkugambye nti singa otunulira mu bantu bano maama igwe toliiwo maama tasobola bawo tasobola ekiddako lirina kuba ssomero kati essomero lino litwaliramu n'egyo emikwano nga gwe kenyini gwolabe kuba abantu abeesigwa gye bali abantu bonna abasinga bayononeka naye at least wakyaliyo omuntu omu kati omuntu oyo asobola okubeera mukwano gwe asobola kubeera neiba we asobola okubeera omuntu omulala yenna naye omuntu oyo gwe bw'oba omulina abantu 99 bo tebamulina
gwe muyina gwe bwoba muyina kubanga jijje bali nga mu butufu alabirira abaana n'okusinga maama waabwe nga maama waabwe yandibadde abakuba biki naye nga ye tamukwana ali mu 1000 naye oyo mu 1000 alimu omu kakati fe abatamulina tugenda kozesa ki biri byenkugambye maama wange essomero okiraba bw'oba olina omukisa ng'olinayo omuntu omwesigwa kubanga ye gyali nga gwolina omukisa yokola ki beera naye abatali abo abasigadde omwana waabonabona ali ku tabu goweereza ssente sukulu fees bakugamba 60,000 naye ng'omwana asomera mu ssomero 10,000 oba lya gavumenti 10,000 gyakusasula mmere 5,000 zigenda ku baana be era nga ye takyakola alinda bulinzi mwezi kuggwako weereze eno ensi bwete mulimu abalungi naalwokuba nti abalungi battini kati omulamwa gwe njagala tusembyeyo gwe mulamu ogw'omukwano kadaama mu mukwano omuntu ali mu kiyumba ng'agudde mu mukwano kubanga jjukira gwe njogerako oyo yava e Kampala ng'akyawaganye n'omusajja yava e Kampala nga dduse musajja n'omusajja teyamanya wa gyakoze gyagenze amanya luvannyuma nti mukazi yagenda kukyema kakati omukyalo ono bw'atuuka mu kiyumba eyo atandika okumanyira mu kiyumba emirimu agikoze atandika okumanya nti kati buno obudde bwakuwummulamu eno ye free time yange kakati kadaama ono bwabeerako online okwo afunayo abamukwana ate naye abayo ne beyeegomba kati tugeze nti kati olwo agudde mu mukwano n'omuntu omu kadaama ono alina kukomawa ku mukwano gwa online ogwo kubanga tulabye incidents nyingi newakwadde mulimu abafuna omukwano ogwa ddala wano ze tulabye nga bambi gwali gwa bulimba bwoba walabako emabegakawo ono omwami gwe baali bayita Shaban omukyala akomawo babadde nga baagana era abadde nga amulabirira abadde nga amuwa ensimbi biki era nga oli amuwana obulungi n'omukwano ng'amususuuta kubanga ye omukazi agamba kyamuggwako nnyo mu lunaku lumu oba 2 zebamala naye ng'omusajja amwefuulidde okitegeera basuze bonna mu hotel bavudde omukazi ageze mu saluuni katonda amulabula nti gwe baleka bakubbye nadde obusente obadde busigaddewo obuli mu nsawo omusajja yakoze ki nga mu butuufu nga bwe yali akirowoozezza agenda okutuuka mu luumu nga buli kimu bakitutte kati aba yali yagwa ku mubbi aba yali yagwa ku mufere aba yali yagwa ku ki kati omuntu kadaama akontrolinga atya laavu era ni gwalina okugwa naye mu mukwano kakati ekisooka abantu saagala banenye nga bakadaama bakoze ensobi mu laavu basooke bamanye laavu kyeki love tiwali agiinako control nti nze nsobola salo nti kakati olwaleero ngenda kwagala love katonda yagikola eri automatic nawe kenyini agirimu obeera togitegeera ejjabuzi nobeera overwhelmed nebanga yeekufuga nga nawe kenyini okola ebintu bw'ova mu mukwano n'otunoga ekyo nze nakikola okiraba nga nawe kenyini tokkiriza nti gwe wakola kigwa love teriko control love yeekuvuga gwe ng'omuntu evuga omubiri gwo esobola okutambuza okuva e Kampala sawa 6 gwa kiro n'ogenda e Masaka naye ng'ekikutute Masaka kugenda kwegatta omukazi gwena okwegatta naye aliwa ali Masaka okiraba ozingamu katono nnyo ogenda otandikira bw'oyogedde ku kyalaabo nti esobola okukuvuga okujja gyekujje nekutwala wonna nina kikyali wange yanyumya yatunyumiza ennaku ezo nti olunaku lumu yali bubi yali mu nnyumba n'abeera bubi ng'ali muzinjale n'akebera essimu ye n'agamba kati n'ayogerako ne bayogedde nabo nga nebagaana 6 gwa kiro naye gwe yasobola okufuna ono ng'ali nansana nga gwafunye ali nabbingo naye nabbingo gye sawa 6 gwa kiro ng'ageza kugamba omuwala nti ave nabbingo ajje basinkane nansana ewuwe omwana agamba nti anze munayisikola ki sitambula kiro naye ono wendi wali safe gwe oba oyagala jangu kati musajja watunga ali mu mbeera yakola mukwano n'abaka booda okuva enansana paka nabbingo naye agamba nti omuwala nga bwe yali amulagiridde bwe yatuuka mu katundu booda weeyina omumukomya
waliwo engeri ya parking ne parking eyo nga mulina okuyita okutuuka ku apartment ziri naye ng'ate parking eyo eriko embwa 20 boda genda kupakinga bweti embwa nezisatuka okubogola embwa neziboggola nga bwe zibalumba waboda namugamba nti muganda wange twandivudde wano netukole ki kino kyaleka kiganya kono namugamba nti gwe wata sente zogenda nze wano nzize mu lutabaalo ekitambo olwo kyamulinnye mbusebo embwa nezimumu nezimwetoloola nagano nga bwakwata ekijja bwazikangakanga naye ngaomuzimu guli kumugamba nti tova wano olina okumala ekyetaago kyo nywera sebo aba ali awo nga nannyini embwa afulumyeyo najja nazimutawuluzaako nagera nayingira kakati akonkajja kuliko gavumenti teriko control teriko yeye kuvuga esobola okusuula mu nyanja esobola okusuula mu motoka esobola okusuula wantu wonna fe twakula ku byalo nga bakugamba awo wabinnyo wabawo omusezi nga oba yinzoka waliwo engeri yakabira nga buli omu atyawo naye ng'omuwala yakugambye jangu sawa musanvu nga gwe weka weeyisa weka nga tolina nakuwerekedde nga nakabira ke bagambye mukalimu omusezi osobola okukatuulamu ngambi n'omukumira nawo awo kirawe kakati laavu abantu bano tubasaasira abakyala bano oba abaami bano ti bantu bakulu abamu bali mu baana basatu baana balinga wano okubeera n'abaana kabonero akalaga nti babadde benyigira mu bikola by'okwegatta okiraba kati omujje wano abadde amaze emyaka 10 nga ne mwami begatta omujje wano omuntu yegattidde emyaka 10 omutute mu kiyumba ky'omwalabu omutuuziza omwo abeeremu emyaka emeka kati wano munga yakatuuka asooka beera nga body count eri wansi nga yakkakkana olw'ebizibu ebyavudde naye embeera gy'abadde abeera ebibi nga nane feeling takyayina enaku yange naye atuuka ekiseera n'acoping up ne situation obulamu ne budde engulu n'atandika okubala ku kasente dirham nagamba kati ne busisimuka gwafunira n'essimu n'atandika okugenda ku TikTok n'agenda ku WhatsApp n'agenda ku Instagram gyasangira abantu abalala batandika omukuba ebigambo ne batandika omulwana honey sweet baby okiraba kati n'atandika okufuna feeling ziri nizisituka kati g'omusuubira kukola ki omuntu abadde mu kikolwa ekyo emyaka 10 kati sawa zino myaka ebiri so tukkirize tugaane abakyala abo tulina okubawa ekitiibwa era nze mbadde nyina noloya gwe njogera naye mukwano gwange ennaku ezo nga mugamba titulina ngeri gye tusobola yambamu bantu bano abali ku kyeyo nitugulawo omusango kubawolereza kooti etekewo mu bimu ku bisanyizo byebawa akaddaama oba sekaddaama nga contract ye nga balina okumuyiyizamu engeri gyegattamu nga buza lawyer tiwali kisanyizo kubanga balina ebisanyizo bingi bebaba ngakola contract ekyokwegatta kino tusobola okugulawo omusango netugwoza nti ku bisanyizo kaddaama byalina okufuna balina gavumenti erina okukituna nti kaddaama alina okwegatta sekaddaama alina okwegatta naye yegasa atya mu kwegatta awo nange bwembadde kubuuza nti ayinza kwegatta atya kubanga ovudde wano ogenze Saudi Arabia mu nyumba ya baaba ziri mu bikomera teriyo basajja bannayuganda teriyo bannigeria abaana egatta atya kati okwegatta nti kati olaba kintu kinene kyetagamu gavumenti zombi eye Uganda ne Saudi Arabia oba kati oba wana gyali oba bavudde Ethiopia ne gavumenti eri gyagenza okukola gavumenti gyava nejagenda okukola zirina okuba nga zitudde kubanga era zaatuula zikkaanya nti abantu bano bantu bakulu muntu zinesekadama bakulu begasse batya awo nnyini wooli ekitundu kyaffe kino kigenda kukoma wano ku kitundu ekyokubiri tugenda kudda nga twebuuza sekadama ne kadama abali ku ddungu eyo basobodde batya okubeera nga begatta tugenda mu contract zaabwe kubanga nga tuwunzika ng'obugambi nga kubanga olw'obutalowooza ku kintu ky'abakaddamu okwegatta oba sekaddamu kivuddemu bakaddamu okwegatta ne bababa mu ngeri omwokwebbirira begatta ne bababa abamu era abamu bafudde abakyala b'Abawarabu be bafuga abaami ewaka kati ye wategerera nti baba yegatta ne kaddaama yo omwami taba na nsobi kaddaama yaba n'ensobi gwe batta okiraba omanyi waliwo family ezirina effujjo
nga baba yegatta ne Kadaama nga n'abaana bawaka begatta n'abagenyi abakyalawo n'abagenyi manya Abawarabu bakyaza nnyo bakyaza abagenyi kale n'abagenyi bo abajja okukyala nabo abamu begatta ne Bakadaama. Owekitiibwa tujja tutandikiraawo. So abadde atulaba subscribing ku channel eno tukusaba olikinge okomentinge ate naye bwoba olina kyoyagala okubeera nga otegeeza eggwanga nga oli wakomawo obadde bweru oba nga oli mu Uganda ono osobola okunoonyaako ku namba zange ezo ngenda ziteekako kaawo so okunoonyaako ku namba yange eyo nongamba nti Mutebi Farouk nange nina emboozi gyenjagala tunyumyemu yeno gye netuwayamu emboozi yonna gyoyagala tunyumyemu so Owekitiibwa sibula abantu basebe ne banyabo banyinaffe baganda baffe baana baffe mwenna abali ku kyeyo bannange mwebali nnyo mwebalire ddala kubeera ku channel eno mwebali kulaba njagala kutumira mikwano gyange gyonna bannange abatugoberera naddala balaba firimu zaffe mwebali nnyo mwebalire ddala bannange tusimira ddala timuvaano ekintu kino tugenda kikuba tugenda bannyonnyola mbakakasa bijja kubaako webikola ki wekituuka. Njagala kutumira ku mukyala wange oyisisobola mwerabira olinayo mukyala gyali ali Bulaaya ali bweru ali ku kyeyo so mukyala Asia njagala kutumira munange webali nnyo webalire ddala nywera enywera yerima topondoka nywera tuli kumulamwa nje tumidde omukyala naye kantumire obwange nange ntumira ku mukyala wange Ndaluyima Noora nti naawe nywera nange njogedde erinnya limu nno kagera abiri Asia bangi Nampala Asia omwana ow'ebutambala wano so nkutumidde nnyo bannange sisobola sibaana kumanya abakyala mwenna munywere enywera yekola ki yerima mubeere bulungi.